kutongoza campaign za President Museveni. Wawuliddwako amaloboozi ag'enjawulo ag'abantu abatali bamu babadde ku mukolo nga babanja district. Neŋŋamba district y'e Bugweri ka district katono nnyo bwe kati. Kati baagala mbu bakasalemu. Then nga babanja constituency endala. Baga nti obuweereza tebulituuka bulungi ku bantu ba bulijjo. President Museveni ali kujja mu kiro kino eky'ebusoga mu campaign ze. Naye era ebimu ku bintu ebibaso abantu beteeseese okusaba President Museveni ate district nga bwe kyali eri muzeeyi bwe gyali. Yes. Ndaba nga district kantu katono nnyo. Muzeeyi Busoga erina ebizibu bingi bye balina okwogerako okusinga district. Nti muzeeyi tuwe district kuba ab'e Mayuge beteeseese baga nti baagala kityerera efuke district namba. Ab'e Bugweri baga nti baagala district esalibwemu. Bw'ogenda e Kamuli nabo baga naffe baagala basalemu district tufunemu endala. Bw'ogenda kwegamba bangi beteeseese era agabaluwa muzeeyi agenda gasinkana gati gangi nnyo. So ndowooza nga district kitono nnyo oba kantu katono nnyo bweka si Busoga kyetaaga mu kiseera kino. Ekyo nkitegeire. Bano baire ku mukolo tuwe ekifaananyi kyabaire ku mukolo ogwo olunaku lw'ejo kuba nimwe bari mu kavaringa story. Actually era Omuvunnya kyali kwogera ku kituufu nti abantu basobola okuba nga ate basaba basaleesalemu. Basaleesalemu district. Woba olingirire nti Busembatya yonka ekola Jinja West namba. Busembatya. Era abantu abo Basemba ino okuba nga ate bakola kyebeeta bagabanyemu. Kubanga Bugweri yonene nene ino woba olingirire nti Jinja West eyo yonka Busembatya namba actually. So nze nkisemba ni n'omukyala Amina asobola okuba nga ate munange aidukiza mama ayitwala Kadaga nti munange bageza like wayogera ku nsonga eyokuba nti bazimba ekizimbe ekyokwidukira ku keke because nti ye muzeeyi we nti muna baba waife era yamwidukiza nti akobe baba kino n'ekidukizo because keke n'omusaade yali njasabiggo mu Bugweri awo. So Mulwanyi wali ku Bugweri nga tuli ku keke nga amaze tutandikawo omusinjo era nga bakali kuzimba ndowooza bandisoose bamaliriza keke kye yali yatandika anti ne kibaliku ekitebe kya district yali yatandikawo ekitebe kya district era nga yakizimba emitayimbwa yaira ku ngulu nga foundation yagimaze eyo kiboneka mu kalina ku abakulembeze bensa kibe kuba wane wife angule emitayimbwa bagisala ekyalemesa ekintu ekyo mwami Mulwanyi Oidukira bwe twalingangayo nga waliwo mukoseka aliwo ng'okulwanagana okuli awo mu bakansala kubanga abantu bawo bakubeese ne government n'ageere tubazaanirako. So ekintu ekyo nguli kyazimbibwa nga kitandise nga district yonna emaze okutaaka omukono aye babaire bakivuako nga bakisuula awo. So nabwenaido duzi nabitawo nga batekwe bibaati ndowooza nga mulimu gutandise okujja muki mu maiso omulimu tusibirawo ku bibaati twakomawo twenda tubone nga bazimba bataako ekibaati eno district wakabona nga batunda neere wansi eyatunda leka amuleke nga kumaliriza era enesereda akola ki ekyajjinja ekyabatwala nakyo kiri awo kyakwamira obona obuzibu mulina yennyini kyo yennyini district yabaayini kyaji ku nsonga de so walugamba nti kansa eyakasolo kati tubatugenda nti kasolo yennyini okobye ekizimbe ky'abatwala ye chairman oweri gobole tumanyi leka twogere ebintu ebirimu katuga abantu amawulire ensonga yemubayireku ey'okutema mu district tidda kwikiriziganya niimwe mwena mwena odemye tidda kwikiriziganya niimwe district katono nnyo ndibona atiriiko balwa butono oba bunene ndibona Baden yemujja okutuyika omuna Uganda ekisookera erala wetuli palamenti yaife enene ino ababaka 150 bangi okusinziira kuningiza eiwanga nga Uganda. Obuzibu bwetufuna wano mu Uganda nti ebintu ebyogerebwa ba politician nga biyamba bali mu politics. Ife abantu abatali mu politics tuvaayo twabiwagira ino nga tuligoberera bala abali kwenda okufunamu. Awo wateeka okuba buli woli kuwulira we bali kusaba district wateeka okuba omuntu ali kwenda obwa chairman obwa district n'ali kwenda obwa woman MOP n'ali kwenda basale mu constituency afuuke MOP mpegano buli yebakoma okutemamu waliwo obuzibu obwida ku bantu ab'ekitundu abo emisolo egivaawo kuba sente edijja ku administrative unit eyo nnene ino dandi kyetusuubira kyetufunamu abakulembeze ba town council bakyafa nze nandisabye nti banaife abakugu mu mbeera dino eda government ed'ebitundu nairala ministry
nti bandiviireyo beeyambisa emikutu egy'endawulo nidi radio zidino ndowooza okusomesa abantu obuzibu obuli mu creating smaller administrative units mewano mwidinda wonka twafuuka bufuuke bwa city aye abantu emafubira awo wachita kati bali kulira lwabya baatugadokobadiwakirisite mwandigire seeyo bamala bakati tukawa abantu kyebeta freehold tibakagigaba buti era bakati tukuwa kyagundi mataka gabaire g'abantu aye Mudofu of course wobolingirira engeri government eno weesobola okuba nga ate yenwereza mu buyinza eno nenkola naidi okuba nga ate enkola yaayo eyokuba nga ate yawulamu district ya Kirura yes katono aye bakatemamu so enenkola yo ya President Museveni mukama wa Mulwanyi nti enkola eyo yokuba nga ate nweza bulungi nimwe mumwegansa kungabe bugere bali kwegansa mukama wange mwene yavaayo obati mumugoberera nga tali mu busoga yalina mu mambuka eyo yalaga obuzibu obuli mu kutula mu districts creating administrative units edindi ngali kwogera n'abantu yakoba ati twandibere twogera ku bintu ebinatwala abantu ba bulido mu maiso betole mu bwavu bayingire mu mane economy dan okutematema mu district mu district bateme bamawulire bakabatemete mu baba baba feyo baba kola baki bana banire